ologera ludda weera akati wakajjawo okuba buli kirungi kijja gy'oli kikulu nnyo ekyo kikulu nnyo naye baaba tusaba nnyo naye kirala twetegeka omuzungu agamba nti ebirungi bisanga oyo akoze yeetegese. I think even in the Bible there is a quote that says nti Katonda awa oyo ayeetegese. Okitegera tobola abagagga baba omugagga yeeyongerako every single day because he has the resources to make himself richer. Okitegera so naawe mutonomo class yo mu level yo osobola okubeera nga olina kwokola mpola ogenda olaba nga ebintu bibyeyo ebintu bijja. It's all about manifestation. I don't know if you know manifestation. Tokkirizanga. Twongere ku zato experience yaliwo the DJs that I experienced, I couldn't believe, I don't imagine people can make large numbers. This was organized like in 1 week. In 1 week, Nancy out to invite, and I did not actually like Kulanga, TV, radio, Netulanga, Netupushinga, no. I just used my phone and I'm broadcast messages, and whatever, come on, messages. I will remember we were all invited guests from my broadcast, from my phone. So I couldn't believe it. Never someone never natuka ngampulira njagala kukaba lazi omasi nyangu mukibuuze ba promote abati promoting that bar. It's not easy to call people to party there, but on that day it was huge capacity. So thank you so much. I really appreciate. We're gonna do it again and again and again, but please stay. Remember Nancy, remember Slides. Onakulolwaliro lw'abakyala ogera onakulolwaliro lw'abakyala lwaki osaze okuba nti ku celebratinga n'abakyala nga bano bonna obaoli abo bantu bandirowoozeza nti basire kwini Kampala bya brown ebyonna bya brown bisire kwini mama munanga abakyala bano be bakyala abali mu abatono kwabo be nayise abali mu bulamu bwange. I work with them, I meet them out. Most of them I actually work with them. Abalala basista bange, abalala mikwano gyange. So nga bwe nagambye ngenda mu contact list yange ngamba omanyi zato bakyala ki bosobola okuyita kumulyamu ku kamere ekitega sisi lunaku lw'abakyala. I'm always busy. Bro, busy books and busy all the time. So nangamba naye lwaki leero tetukolayo kati dina bayite bali eryeko nebakaba kamere nga katono bwe kati nga kawooma kasita tubeera buti kasita tubeera buti. So I got women from all different sectors where I met them in my life. Okitegeera nembajjayo nembagamba bannange mulimu balooya, mulimu bamarketeer, mulimu badansa, mulimu baproducer, mulimu babanka, mulimu ba artist. Kwegamba buli mukyala nga wamaanyi mu bulamu bwange namusindikidde invite. Abakyaze some of them have engagements, balina ebyokukola, balina shows, they're out of the country. Abasobodde kubijja be bano and they really honored my invite. Olunaku lw'abakyala senga nze ntegeera ng'olunaku omukyala bw'alina okuyimirira n'agamba today let me celebrate my hustle, let me celebrate myself, let me celebrate my life as a woman. Abakyala tuyitamu bingi n'ozaala n'olabirira omusajja n'olabirira famire ye nebakugoba n'ovaayo n'oguma neweegumya. In Uganda we don't have something called therapy where women who are stressed can go nebabayambako obwongo bwabuzza. Tuyita mu nnaku nyingi omusala neweekubakubako enfuufu n'oyimuka n'ogenda n'okikola leero kangenda nkikola regardless of my mood, regardless of how I feel, oba kiki ekiremye oba jjo bangobye oba jjo nasuwadde kanyimuke ngende nkikole kikole ng'omukyala. So obuba bukumu Uganda women tulina obukumu nnyo wefiirizengayo olunaku nga luno lw'abakyala go and celebrate yourself. Genda weetegemu akasente kunewo kasonderamu nga we musondeeza Christmas, nga we musondeeza Easter neza makeup ez'olugoye. Olunaku lw'abakyala nalwo mulusondereko omuntu mugongo. Oyinza okuba olina gurupu y'abakyala nga basatu akabiina akamwako nimwetwalako
kyanjawulo okusinziira ku mmere eno eyabulijjo gye tulya lwoli enkoko mu nnyumba yo noli naye naayo ennyama mu nnyumba ye naye bwe mwegatta ne mugenda ne mutuulako awantu ewamu ne mulya ku kyennyanja kyanjawulo kiwooma bwanjawulo it tastes different nga gwakiriridde egwewaki so mwebirizeeyo akadde abakyala celebrate your life, celebrate you being a woman. A woman is a brave woman. A woman is a warrior. A woman is a hustler. A woman is a woman king. Come on, guys. I never go back early. Now, yeah, I just wish I was guided different, never to give back. And it's the same thing I want to tell to all young ladies out there. Temupapa bana ya basajja kebali. Anakuwasa jakola ki? Jali. Temupapa kumbibwa. Temupapa bino mulavu. Kuzeka muzalire ogenda muzala ogenda kutula mojja ko. Sikwonona, take your time. I want the ladies out there to know the truth. Because we mutuyisa mu abasajja nabyo bingi. Bannange mutuyisa mentally ombere tubonaabona. Abakyala basinga bakyayibwa nga bafunye. Omusajja n'akuleka naye nga yafunisiza olutu. Omukyala n'asuferinga ne mental status isaawe in that situation ali lubuto takyakola mikono gyamuddukako because yagyegobako alowooza naddamu namuduka wange banaye kankola amaka gange nsanyusa omusajja. Do you understand? Omusajja si kintu kibi, but take your time. Banange, if you want to settle, you want to give birth for the right man. You know abakyala kyomanyi omusajja omutuufu yaani. Lindako katono, lindako. Abaana ba Kim Kardashian bazaalidde mu myaka gyabwe ani? Ana! Naye balidde obulamu. I'm telling you, there is a stage you cannot miss in life. If you miss a stage ng'okula ng'omukyala, later on it catches up. Bebobola babadde tinga obukuuka obuto because she missed a stage where she had to date a young boy ng'alina musajja mukulu abeejjalejja n'abasajja bakulu bakadde. Kati atuse mwana mwataano alejjalejja na mwana muto. You understand? So take it easy, take it slow. Basajja bange bangi kwegamba nkyanyumirwa obulamu singa apesesa emyaka gyange 5. Abaana olina bameka kati? Abaana ab'omunda yange 3 and I adopted 2, so I have 5 children. Oyagala bameka wo? Njagala abaana nga 12 nga jjajja wange omukyala be yazaala. Naye lwaki omukwano gukusumbuwa nnyo? Omukwano gusumbuwa makono guba teguli mu kamera. Toto, empalana zino zendaba zotinkula ng'okola. Nyuzi walumba Shamim. Last time wali ne Gloria. Gwenga omukyala okuza olunaku lw'abakyala. Tola nti ekyo kiba kiweebuula abakyala banno to a certain extent? I think for Gloria's case, I didn't want to talk about it, but I think her mom made it clear for you guys. Tebavaayo ne banetulira. Tebavaayo ne balambulula ensonga. So mulimu ebintu ebimu nammwe abamidia bemulabira ddala. I think it's not true. I think it was planned to be that way. So kitegere ebintu ebimu kati on the Gloria's side byali planned. Ne mama we bameye Gloria bavayo ne babakola ki? Ne babanyonnyola. Babanyonnyola honestly. So I don't want to dwell on that. I don't remember the other question you asked me because It's about Shamim. Ow'ebitambaala. Ow'ebiziina mbwe ebitambaala ku mutwe. Shamim Mayanja. Ow'ebitambaala. I don't give relevance where it's not supposed to be given. Owaye ennyonyi etuuseewa. Waliwo abagamba That's a valid question. Ennyongerezeeko. Waliwo abagamba nti oli space ya watu oli mu kutuulira by'ennyonyi. I'm soon resigning off TV, so ngenda bibalekera ndakuba munazi. So kubibalekera okubalekera bakulinde mugenda la. Sinzali mu aviation. You wait, you're going to see. Ngenda bibalekera. Kino kintu nsoma morning times are my school days. School time. Remember sigenze kusomero nze baticha bange bampa kosi wakayenna ne bamuteka ku laptop, so I have books, I can research, I can do everything. Kati otandise jibuusa. Kana mbutoli captain. Kisoboka. Awakana nti captain muna
nkola ekisoboka bantu nnyo bawakana nti siri mutonga bondala sinyirira nga bondala okitegeera so kisoboka naye nabo bajje bagezeeko babirabe oba basobola so instead of okuwakana mukwano nawe genda ogezeeko. Nze njagala kukubuuza lwaki gwe enjala zo tozongerako ng'abalala bwe bakola? Okuba we nazaala abaana bange naddala olubuto lwange olwasooka nenzaala omwana eyasooka manyi oba cleaning akaana kano kyusa pampa there is a way a child's body is very soft nga bakamuzaala naye n'enjala ezo back in the day nga ndi muwala muwala mutonga n'emirimu gyange gyegyo tbs laser you know what I mean. Naye okuba we nazaala ndaba akaana kano wenkalongoosa enjala zikakola ki zikaisala saddamu okuva n'olwo kukola njala mpaka nakati niwe ziba zaaligere nabivaamu. So nails, having long fingernails no longer serve my purpose in life. So that message to fellow ladies, by the way. No, they understand. For me as a Toto, having long fingernails no longer serve my purpose in life. Yeah. You've been branded that name, Erigi Twaso, omuntu yandikambye nti yeri akukola. Obudde buno obudde webranding nga DJ Sato. Ne ku ddine n'abantu bayise nga DJ Sato. Ate bw'oyogedde nti oyagala kusuulawo byampewo. Oyagala officially kufuuka DJ. I'm an international DJ. Already. The international DJ that is one. I'm very good with posting buli kimu kyenkola. Ndowooza nawe w'otuula wano tonnalabayo kafaananyi ka ina eno social media pages zange. Mulimu ebintu byenkola private, mulimu ebintu like ebyenkola nga sikukakasa sikyakakasa sikyalina obudde to prove a point. Let me post. I'm not in that space anymore. I'm comfortable the way I am. So ogamba nti nze okuva ku bya TV nzire mu bya DJs ate nga ndi mu bya nnyonyi. Ebya TV ngenda bivaamu nga maze ebyenyi. Naye awa DJ kitone kyo kigenda kusigalawo. It's a skill. It's better in life abantu equip yourself with a skill. Omulimu gw'omubongo, mubiri gwamu mukono. Genda weeyigiriza ekyalaani, genda weeyigiriza okukanika, genda weeyigiriza okubeera DJ. Ogwo mulimu tolifa gwago. Okeera n'enkya ku kyalo kuliko ka birthday party nga